Oliawo oyagala kuntwalaganya naye kalifa ddala onansobolako nange olina okumbakizaamu onkolootapolootamu ogamba Nalukoola tondaba wano wenkusinga nange nga nkolagamu ekiriwe esange ekijja kibanange nkolewo okozi kano ka by election ndageko abakulembeze abatakoze kye balina okukola kubanga ekisinza okundeeta newolaba enviiri sizisazeeko nga ndaba ab'amataali muswadde nnyo okumala ebbanga ddene tubakkiririzaamu okumala ebbanga ddene naye tugenda okulaba nga wallahi ate ffe abayaaya ate byetukola ab'amataayi mutuswaziza ebbanga ddene muleke ffe ab'ebiviiri wamu n'ab'ebigatto tugende maaso olw'okubanga tuyingirawo ekintu tukikwatemu ko Nalukoola bwemuba mwagala okuba nga muyingirawo mulina okukakasa nti naffe mutunnyonnyola ne tumanya ensonga yammwe nammwe naffe ne tubannyonnyola eyammwe. Mwana mulenzi Kalifa Aganaga wamu n'omukulu Eriasi Luyimbazi Nalukoola basisinkanye olunaku olwaleero. Wakati mu bulumi Eriasi Nalukoola Luyimbazi bwakyayitamu okubeera nti n'emikono gikyasibiddwa olw'ebyo ebyamutuuseko olunaku olw'eggulo, wabula ng'ate munne bwe beesimbyewo Aganaga talina buzibu bwe yafunye ng'ate ye yajjidde na ku piki nga gy'avuga. Ababiri basisinkanyemu olunaku olwaleero ne babaako emboozi ey'akafubo gye banyumiza. Ekifaananyi ky'olaba kyekya Eriasi Luyimbazi Nalukoola bwe yabadde azze wali ku Electoral Commission ekitebe ekyo saidi awo ez'e Kawempe okulaba nti anominatingibwa oba okuteekebwa mu lubu lwabo abagenda okuba nga beesimbawo, era nga Nalukoola yayise mu bizibu bingi nnyo oba oli awo ebiyombeza Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero nga bwe tugenda okulaba mu maaso awo nga Joel Ssenyonyi abamutakudde be ba NRM ko yekambawo ebyammwe. Kale ambadde ngamba nti Eriasi Luyimbazi Nalukoola yasunsuddwa ne yeteeka oba n'ateekebwa mu lubu lwabo abagenda okuba nga bajja okwesimbawo era mulonde oba aspirant awedde emirimu ku kifo ekyo ekya Kawempe. Bwatyo nno ne Kalifa Aganaga bwatyo bwe yalabiseeko olunaku olw'eggulo, era mu budde bwe munti Nalukoola olwamaliriza mwana mulenzi amanyiddwa nga Mukiibi Sadaati kuyinza okuyita Kalifa Aganaga naye n'atuuka era ensonga ne zitambula. So Aganaga okubeera ng'asisinkanye Nalukoola bibaddewo olunaku olwaleero. Bano babadde bagenzeeko wali mu ddwaliro Ensambya. Nalukoola akyafuna obujjanjabi, Aganaga yaali bulungi teyafunye buzibu, but ekibadde kibatutte by the way Ensambya ye mwana mulenzi oyo munnamawulire amanyiddwa nga Ibra owa Top yagenze maaso olw'okubanga ayisibwa bubi nnyo era katono alugulemu obulamu oba alusuulemu akaba. Ebyatuuse ku mwana mulenzi Ibra yabadde akavalinga incidents ezo ezabaddewo nga Nalukoola anyigibwa abasajja, mwana mulenzi munnamawulire naye n'agenda maaso olw'okuba nga anyigibwa mu fusiemu era ebintu tebyabadde bulungi. So Aganaga agenze n'akyalirako ku gayo oyo, nalabeko Joel Ssenyonyi yagenze n'amukyalira, Luyimbazi Nalukoola n'abalala mu buufo bwe, era baavumiridde nnyo ebikolwa by'ebitongole eby'ebyokuuma by'eddembe okuba nti ne bannamawulire batandise okubanga batwalibwa mu mbeera enzibu ennyo. Kale olunaku olwaleero lwe luwadde olunaku olusemba akakiiko k'ebyokulonda okufuna abantu abaagala okwesimbawo. NRM eyagikwatidde card omukyala amanyiddwa nga Farida Nambi Kigongo alabiseeko, era awo abadde alaga certificate ye emuweereddwa aba Electoral Commission oba ekitongole ekyo eky'ebyokulonda mu ggwanga
nga bamukakasa nti aweereddwa kaada era agenda kubanga yeesimba ku luyimbazi Nalukoola Aganaga ne banne abalala. Kiki ekitabudde Joel Ssenyonyi? Omukyalo ono ajje Joel Ssenyonyi mu mbeera Joel Ssenyonyi n'ali obuwuka. Omukyalo ono oluvannyuma lw'okukakasa nti ebyaddala ayiseemu, ye n'oluseregende lw'abawagizi be n'abantu be yazze nabo balinnya ziroole, ne balinnya zipiki, ne balinnya obugaali, na buli nkula ya ntambula yonna ebaddewo, ne bakuba ebivvulu n'okusagambiza n'okujaganya, wabula bonna nga boolekera badda Kawempe embogo ku kisaawe. Kati bino we bibaddewo Joel Ssenyonyi olubirabye agambye, wait a minute, how did these guys manage to do it? How did these guys manage to make it? Wait a minute. Ojja kujjukira nti olunaku lw'eggulo ab'NUP baakubiddwa mizibu nnyo, era nga waliwo abaagenze n'ebisago ebyaddala. Era Nalukoola mu kwogerako yagambye n'ogamba banjuliza n'essaati yange y'ebbeeyi. Ebintu tebyabadde byangu n'akamu. Kati Joel Ssenyonyi abadde ali awo ku mawulire agenda okulaba ate ab'NRM bali mu kutambula bwe bazisagambiza, bwe bakuba akaluulu. Koje lindako, something is wrong here. Waliwo ekitali kituufu. So a little of opposition, omukulu Joel Ssenyonyi abagalidde pen n'olupapula n'awandiika. Ennaku zino pen n'olupapula tekikwetaagisa bifuna mu buliwo, okwata bukwasi simyo n'otypinga. Agenze ku mukutu ogwa Twitter, oba ogwali Twitter guyite X, n'awandiika nga kunaataaginzeeko n'ebifaananyi oba screenshot y'omukutu ogw'amawulire nga kuliko ebifaananyi by'omukyala Farida Nambi n'aba campaign team ye. Agambye bw'ati: the NUP candidate was yesterday assaulted. As soon as he got out of the nomination premises, journalists were clobbered and injured by Joint Anti-Terrorism Task Force JAT operatives. But the NRM candidate can move around freely and even hold a procession. These double standards are so pathetic. Joel Ssenyonyi agamba nti candidate wa NUP olunaku lw'eggulo yayisiddwa bubi nnyo nga yaakafuluma we baamunominatingidde. Bannamawulire baakubiddwa, baakoseddwa, ng'ekitongole kya Joint Anti-Terrorism kye kikola bino okusinziira ku Joel Ssenyonyi. Era agamba nti kyewuunyisa nti aba NRM basobola okutambula ne bakola n'enkuŋŋaana mu mbeera y'emu, wabula ne batabaako abakwatako yadde bakuba ku mukono. Luyimbazi Lukoola oba Nalukoola gw'olaba awo ye embeera mwe yabadde olunaku lw'ejjo ng'amaze okuba ng'awuttulwa abasajja n'okuyisibwa obubi ennyo. So njagala okukakasa nti olunaku olwaleero Farida Nambi NRM, Kasacha Henry wa DP, Mutazindwa Muhammad ali ku Independent, Musitwa Ismail ali ku PPP, Nsereko Moses yali mu NUP ali ku Independent. Era mukadeke kamujagala okutegeeza nti Aganaga, Khalifa,
ali ku FDC, njagala okutegeeza nti Luyimbazi Elias ali ku NUP, ate era mukadeke kamu njagala okutegeeza nti nno mukwano gwange Luwemba Lusu ali ku Independent, era nekutegeeza nti Hanifa Karadi Murerwa ali ku Independent. Bantu mwenda bewandiisiza Agape Christian School Buwama welisangibwa bagamba twalayo omwana wo liva ku kindergarten P1 paka P7 mu buufu obufaananako bwe butyo. Abasidi omusonsozi omusajja omukakkamu ebitenkanika yatudde emabega w'omuzindaalo okuleetera information etakwatiddwamu etali mu bifutafuta nga bweri ng'eriko n'obukakafu bwe tugireeta ne tugikubaawo. Gwe wasalawo okulayikinga vidiyo.